mumbabuuze mwasoma ki? Owasa mutebulina politics gyali wabula ye tali date. Tali ki? Date. Musiraamu omukazi tafuga oba Kadaga oba Shamimu Malende oba Namboze oba ani tafuga kuba ayina ebiseera bina ebikendeeza entegeera ye. Ekisooka waba yafunye ekiro ekirungi, ekyokubiri waba agenze mu nsonga, ekyokusatu waba ayonsa, ekyokuna waba ali mu nifaasi oba nga ali mu hiidi. Kyovula kumego Nabiyullahi Sulaiman effulungu we lyatambula, Sulaiman n'alinoonya nga taliraba, byamuwa ensonga bbiri ezasinga olyewuunyisa. Allah agamba famakatha ghayra ba'id, wayitawo akaseera katono fulungu najja yagamba nti ahattu bima lam tuhita bih, nina kyenzudde gwe Sulaiman tonnakizuula. I have discovered something. Nimegundua kitu. Nkoze research kuna kyennoonyereza, nimefanya mchakato. Tifenna aliho ekintu kyemba kyendi okukyondoozaho nekyembadde nnoonyerezaako nkikoze eki nkizudde. Wajituka min saba'in binaba'in yaqin, nva Kaberebere, nva Rwakitula, nva Musaabaga, nva Buganda n'amawulire ag'essanyu amakakafu ddala. Ekigambo yaqini mu Qur'an nga kirina amakulu abiri, al yaqin bimaana al mawt wal yaqinu bimaana al haqiqa. اليقين بمعنى الموت نستدل بقوله جل وعلا كما يقين اشتغيزو كفا يا آية قامت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أو اشتغيز كفا. واليقين بمعنى الحقيقة أو حقا نستدل بقوله جل في أولى تسمى بس تكر يا الله رقام ولا تعلمن نبأه تكر يا الله رقام وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Fulungu lyamugamba mbye neewuunyisizza ebinzija enviiri ku mutwe nembwa neyeesigama ennyama. Inni wajadtu mraatan tamlikuhum, gye ŋŋenze nsanzeeyo Shamimu Malende nga yafuga abasajja, ng'agenda mu nsonga yafuga abatagenda mu nsonga. Inni wajadtu mraatan tamlikuhum, nsanze Kadaga ye sipiika yadaaza abasajja bonna bansereko, bonna baani. Fulungu lyakyewuunya. Obusiraamu tebuli politics mwali naye tali date. Tali ki? Wa utiyat min kulli shay wa laha arshun azim. Allah yamuwa min huna lilbayan, Allah yamuwa ekitegeeza obufuzi. الله يمو كل شيء يعني هنا من للبيان. ولها عرش عظيم أين النمرون دنني ekinneewuunyisizza nnyo byesanze mu Buganda omumbejja aba mukazi nga n'amabeere agayina nga n'ensiko yazikyalira naye ng'omusajja amuyita ssebo. Ntegerekese ebinneewuunyisiza mu Buganda eri gye ŋŋenze saba, nsanze ng'omuzzukulu omuki omwana omuto bebi jjajjaawo omukazi amuyita mwami. Kitegeeza ono omuzzukulu yabanga omukalakasi wa jjajja. Kati fulungu lyewuunya bingi. Ensonga ey'okubiri lyagamba nti inni wajadtuha wa qawmaha yasjuduuna lishams. Abantu b'e Buganda mbasanze nga bonna bategeera miziro ngera bavunnamira kabaka era nga bayina emirimu gye bakola mu bwakabaka nga bajooga Allah subhanahu wa ta'ala. Wajadtuha wa qawmaha yasjuduuna lishamsi min dunya, bavunnamira njuba. Wazayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum, era boogera bulungi emibala gyabwe shaytaani yabibawundira. Ab'engabi kamenye kakuba okamenye tuna akayunga tulifenna bali mu ebyo ne Qur'an tebagimanyi kubanga tebagikola ki
ku Qur'ani emitima gyakaluba tegikyalina bitengo naye bakwata emibiro emibala nga aya za Qur'ani nga hadith nsurumba busurumbi serukurukunati lulengejja wompaka wala akonga ebbanja likoze eki okusurumba mu lugala kirina amakulu abiri